okoze bulungi. Yo. Gira. Ha! Ya. Hedi. Atapesa kina sana awali. Wakati wabi. Sasa kulaba dictator. Chichina hii. Webale. Muganda wange. Temumanja munkoze. Awaka n'owulira emizimu nga gikunonya esawa ku ssaawa. Mwebale. Bw'oba oyagala ogende bukoma nsimbi options ezi. Biri. Nsobola okutwalira mu ambulance naye okkiriza ne nkuteekako empiso. Awo sina mutawaana. Oba nkutwalira mu ya funeral naye ogendera mu case. Ayi nedda sebo. Awulira okufa ebyaddala. Aliwa sewambwa. Leta obutebe. Nsanyusa balako. Hilary nsanyusa nnyo okulaba. Thank you. Yes. Bade nina muchembuza. Abantu nga banje ate nga getting exposed to this. Bagenda kusigubula. Obwaki. Kuluna. Nagana lugezigezi bunnange. Thank you. Yeah, uncle. Nga boyise mikwano gyo nange give me a day with my girls. We have You want to call the gas? Yes. Please feel free. So I Madam abalamusisi. Batai. Oituti abantu akanga tongambye. Aba bantu baffe tubayita bulijjo wano n'obasanyukira. Mpozi ngoga nti ogadde bulagazi kulaga mayinja nkulekodde mu nju oyambala empale empanvu ojja bagamba nti gwe nannyini wano. Ntegeezezza. Nemwe n'embeera ya COVID-19 eyo gy'otegeera obulungi. Oituti abantu awaka. Basiba tugamba tetutambula. Teri kukyaza abantu. What is this? Teri kutambula naye katukwaba ni gotomanyi oli dikitata gotamanyi ogundi tone gotamanyi. Kubonani mulwadde. This one's okay. Watyango akwaba bazze kuliko omulwadde nga talina kabonero wadde. Yesinga ffe tubulina. Ne tubumusiiga n'abutwali abantu beewa. Otademu omuzannyo mungi mu bintu bino. Kati njala kuwedda kikeesi. Oba si tugenda kubira poliisi. Ogigambe nti Nti omenya etteeka lya lockdown. Ogeza. Okakira abantu muno n'obaleeta wano. Ogeza. COVID yona ntamiza waka. Ebyo bya duteekateeka lwotandise okuleeta. Kimanya nyeeba tebiika musigiri. Amatate gayiga musigiri. Sijja kulinda baana bange kulwala. Basebo. Abasabo madamu abadde ababuuza. Bannayuganda mwewala okumenya ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu mu kaweefube gwe tulimu okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Obubaka buno bukutusibwako minisitule y'ebyobulamu, World Vision, UNICEF ne WHO.